Kantwala omukisa guno okuba ku lissaayo yonna gye mukoledde mujjebali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero Mungu yeebale atukuumye munange mu dakiika eno yennyini kansooka ateera okwebaza abo bonna abasobodde okuba nga beekuumidde wano ku Phiphie gye ngamba nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala mwebale kuteesa mu bbaluwa zaffe ze tubaleetera wano buli lunaku munange nno be muteeseza bafuna amagezi era bwe batu ne bamaliriza nga bavvuunuse obuzibu bwe baba balimu mwebale nnyo mwebalire ddala kutwala budde bwammwe okubanga ate muwuliriza ate bwe mutyo ne mutesa mu dakiika eno yennyini ngenda kubanga ate mbatuusaako ebbaluwa ya mwana muwala endala era ng'egenda kubeera nyimpimpi lwakuba nti yeetaaga buyambi mu ngeri emu oba endala kubanga naye waali awulira nga zitoyereddwa era ng'awulira bimusobedde. Ono ansabye obutamwogera mannya ng'era enkola yaabwe bwetera okubeera tebatera kwagala kubanga babasanguza naye agamba nti munange Phiphie nsabaho nnyambe ndi wano mu kiyumba era nga ndi ku kyeyo naye nga bw'omanyi eby'oku kyeyo munange nga bwe nali ku Facebook oba nga bwe ndi ku Facebook bwe ntyo nafuna omwagalwa wano ku Facebook wennyini era ng'ono awangalira mu ggwanga erya Ethiopia wabula ate mu kwogera ennyo naye yantegeeza nti ye ajja kubanga addayo e Uganda mu mwezi ogwokubiri ogw'omwaka ogwa 2021. Ono twatandika mpolampola okunyumya era nga emboozi yaffe yatandika mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini awo nga twolekera Yidi era bwe tutyo twatandikirizwa emboozi ey'ekikulu ekyavaamu bwe tutyo ne tutandika ebyokwekwana era okukakana munange nga tukkanyiza ku nsonga emu oba endala. Wabula mu kunyumya ennyo bwe tuti munange yatandika okuŋŋamba nga bwanjagala era nange bwe ntyo natandika okufuna feelings ze ne mpulira nga lwesogeddeeko naye mbeera mpulirira ddala bubi ne ntandika okumumisinga wamu n'okumwoyanga ng'era omuntu alina omuntu gw'ayagala oba ng'aliko ekibuuza oba ekibanja anti naawe ekimanyi kiba kya butonde munange. Ono nga wayisa akaseera yajja n'angamba nanjatulira amazima n'angamba nti munange Uganda nalekayo omukyala era ng'ono twali tumaze okuba nga tukola emikolo egy'obuwangwa mu bufunze twali tumaze okuba nga tukyala ewaabwe wamu n'okuba nga ate twanjula wabula nga ate omukyala ono gy'ali aninze mbeere nga nzirayo tubeere ffenna. Naye ate nze we natuuka omukyalo ono si kyamwagala munange mpulira njagala kuddayo tubeere nga twawukana naye mu butongole bwe ntyo mbeere nga ate mpasa omukyalo omulala. Phiphie omusajja ono nasooka ne mwekubako bwe ntyo ng'amaze okuba nga ŋŋamba ebintu ebyo ne ntandika okuba nga neekyanga kubanga ekituufu kiri nti sandiyagadde kubanga nnyingira bufumbo bwa mukazi yenna. Wazira ono yannemerako bw'atyo n'ankakasa nga bwanjagala era nga bwali wiringa okuba nga atambuza obulamu munange mu mutima n'endowooza oba byayogera bituufu. Naye njira oluusi ne kimpagula ne ŋŋamba nze ani ayinza okuba nga ate nyonoona obufumbo bw'omuntu omulala yenna kubanga ekituufu njira ne ŋŋamba oba byayogera bituufu oba si bituufu ng'oluusi ndimu okubuusabuusa. Mubaamu lwajja n'omukwano omungi mu butuufu n'ogamba bwe muleka mba nkoze ensobi nga mbutuufu owulira okwagala kukuli waggulu naye ate munange alina omuze ogw'okunsaba ebifaananyi eby'obute era ng'ono bw'obimuwa asanyuka nnyo n'akuwaana nnyo era nga akusuubiza ensi n'eggulu. Naye ntuuka ekiseera ne mpulira nga bino mbikooye era nga bintamye nga ndabira ddala ndi mu bulimba olw'ensonga nti kiri buli lwe kinsala mu mutwe nti yaleka omuntu e Uganda munange mpulirira ddala bubi. Contract yange enaatera okuggwako naye namutegeeza ne mugamba nti bwe naaba eweddeko nja kuba nga ngirenewinga era nga kyengezaako kuba nga njagala kwe kulaba reaction ye ddala anaawulira atya singa mba mugambye ekintu ekyo. Ono yandaga nti zivuddeko yeekyanga era nandaga nti awulirira ddala bubi ku kye mugambye n'anyiiga nnyo n'angamba nedda bweggwako togirenewinga wabula njagala tudde Uganda ffenna tusetolinge tubeere nga tetutandika famire wamu n'obulamu obupya. Kino kyayongera okumpa amaanyi n'okuwulira essanyu muli n'endowooza nti omwami ono yandiba nga ali sirias anjagalira ddala ebya ddala awatali wadde okusaaga. Naye ate olusinzigwamu amaanyi kubanga ono alabikako lwakwoyezza ebintu bye binkonfusinga sibitegerera ddala ayinza okumala ennaku ng'ali online n'omulaba naye nga takubuuzaako n'amala olunaku lumu 2-3 nga takunyega naye ng'ate omulaba nga kwali naye ate najja ne gaasa olunaku lumu n'akulaga nti munange waali nnyo akwagala muli ekindeetera okugamba nti ye alabikako lwakwoyezza gwe lw'omwoyezza tomufuna. Bwe namugamba ku nsonga eyo yaŋŋamba nti munange nkimanyi mubeera mu biyumba eyo mukola nnyo mukoowa nnyo so oluusi mba njagala nkuwemu obudde obeere weka nga saagala kuwa stress kyova olaba mbeera yeeno n'ensirika naye tekitegeeza nti ku mutima tondiiko.
era ono ayongera okunkakasa buli lunaku nti anjagala nnyo, anjagalira ddala. Naye nange obuzibu bwensanze, omusajja mpulira mwagala, simulabangako, namusanga ku Facebook, tewali kinkaluubiriza kyaŋŋamba kiri awo. Naye obuzibu bwensanze kwe kuwulira kiri eri kyaŋŋamba nti ayina omukazi, lwakuba sikakasa nti oba omukazi oyo tebakyali naye oba bali naye. Ate nga wentuuse mpulira nga omukwano nina mungi nnyo gyali. Kaakati binsobedde wakane mu kibira, simanyi nkole ntya. Omusajja ono mweggyeko, mwesonyiwe oba ngende mu maaso naye. Yandibanga nimba oba tanimba Phiphie, nkole ntya? Oyo ye munaffe munange, ye omukwano gwa Facebook bwe gutyo ate gumututte walawala nga bw'okiwulira, awulira nga ali mu mukwano naye ng'ate ebiseera bisinga ku Facebook abantu bafunirako abantu munange ne beeyagala era ne bagendera ddala walawala. Si buli aliko nti mufere oba mulimba, naye ate ebiseera ebisinga tuba tulina okuteekamuko ku speed governor n'otagenda nnyo speed lukwakwayo. Naye nze simanyi oba omusajja ono mulimba oba si mulimba, naye ate munange leka tukozese omukisa guno mubeere ng'ate saako mumulabe, mumuwabule munange mukyala munnammwe oba mukyala munaffe oba mwannyinaffe, mulabe munange. Tomanya gwe oyinza okuba olina side view yo gy'olabiramu ekintu kyo munange, olabe obeere nga omuwabula. Anaatomera oba ali ku katuufu, agende mu maaso oba kite, akola atya munange. Kuggwe yandibanga si nsonga nkulu, naye ate ku ye ensonga nkulu, olw'ensonga nti ensonga z'omutima ziba za ttabbu nnyo nga bw'okiwulira. Ebiseera ebisinga bwe tuzipimira si we zibeera. Okwagala kulina kyo okujja buzito, okukaka kwereeta kwokka, naye ate munange ne kutufuukira ezziko, oluusi ate ne kutusuula mu buzibu. Tugenda ne tugwa mu mukwano oluusi n'abantu abatatwagala, abantu abagala otukozesa obukozesa, abantu abatali serious na bulamu bwaffe. Naye kakati simanyi gwali eyo awuliriza ebigambo ebyo bya mwana muwala, olowooza kiki kyennyini kyaliko? Ali ku right track oba ali off track? Gezaako okubanga otutegeeza, oyite mu kuteesaako, kubanga ye agambye ajja kubaawo nga asoma comments zammwe. Ate abangi kye munasinga okubanga omuteesaako kyajja okubanga mwana tu afunamu ekinyusibwa ati abeere nga naye yeefunira okusalawo kwe mu bulamu bwe. Mbadde Phiphie gye nga bulijjo atakumira mpera yongere kubanga bankumira. Mbagala nnyo, mwebale kwekumira wano, mubeere bulungi, mweraba.